muwe abantu respect Bemusanzeewo. Abannayuganda mulina omuze gw'okwonoona abantu Bemusanzeewo. Mwe mubeerewo. Kiri nnyo ne ku mirimo. You have found people in a company. You have just come. You want to destroy them. Don't destroy Bob Wine. Ask him. Achikoza atya. Don't destroy Chameleon. You are an upcoming artist, alien. You need knowledge from them. Lusuku lwa sementi aliwa. Bannange buli omu asobola okuyimba. But consistency. Consistency. N'okuba yiti mwaka ku mwaka. Ngabo ba Chameleon kye bakoze. Tokiyite ekyangu. I can't undermine Chameleon musically. I cannot undermine Bebe Cool. I can't undermine Bob Wine. Musically, they are power brands. Kati mpagire Chameleon. Mpagire Alien. Oyo Alien skinny malala na anduru. Aja kugwa. It's just time. MC Katsi yagambye ati. MC Katsi bamubuza lwaki Alien yalina amalala. Yagaye budde. It's just time. Tulabye ab'amaanyi emirembe engalo. Sipapa aliwa. Sipapa yatambulanga ne SFC mu COVID. Nga sipapa ye muna Uganda gwe nasoko kulaba atambulya motoka ezitalina number plate. Nga ne president yafuga eggwanga lino emmotoka ye eriko number plate coat of arms. Where is Sipapa? Kaliruzira yebase. Sipapa was my good friend. Nga akumibwa SFC jeri kuma president. Fetulabye ab'amaanyi. Nga Sipapa atambula n'akawumbi mu mmotoka. $1 billion in a car.